wange tugenda mpola mpola tusobole okubanga ojja kubanga otunyonnyoka mpola mpola Abitex sokola muse ku bantu sebo ateze nsobola okumala musanga siwulidde ku Namisha bakulisizaayo neggulu tujja mufuna ojja bujja mufuna maaso tujja mufuna maaso anti ze Namisha yampa manyi kyekyoka you don't know tujja tereza bannange mwenna bali ku Beat FM kasenyiga kansazeeko ng'olabye naye that's life mwattu yep. Yesanyigese bulwadde bujja kumala bugende mwebale nnyo mwenna bali bekumidde ku Beat FM sibaddeewo nga mbadde emitala w'amayanja eggulu namaze nenkomawo ndi nakomyewo buggo wadde omune gwennusu saagulabye naye nakomyewo olw'ensonga nti ensonga ezantutteyo twazoogedde n'omukulu generali Salimu Sala Kalibu akandwanaho wamala n'omulaba ateze wanga njogera tomera gate singa takulaba ateze tamanyi amanyi am very dangerous man oli malawudi nzi malawudi ninga bajjo amwe bali kubeerayo njagala mundopere bangambye osibadde bangambye nti temwamatize n'enkwata ya Nalukoola wesaabadde ne mugamba nti MC Kati yagambye ayina ebyama ebyakyagulanye wesaabadde ne mugamba okulonda kwe Kawempe kukutakati era wotabadde wesaabadde ne mugamba Suuna ne Nambwayi nono mutunzi w'amataka Kamoga ofuna bulungi ne banga Bebe Kulu yatuuse wali n'agana okuyimba Bebe Kulu atwala Alex Muhanji ne banga Bebe Kulu atwala Muhanji mu kooti ofuna bulungi okukwatibwa kwa Nyanzi abantu bakutankana n'enjogera ye etankana si byebyo buli kimu gana kimala kedda kigala zigera bera nyingi yakika ntono nnyo nga tweyongerayo nga tugenda sokene Bebe Kulu ndoza kubanga tandikira Bebe Kulu ono bamaze banga bakologala bulungi nnyo ne Alex Muhanji but finally I don't really know what went wrong this time round ne kijja nti agera kubanga mutwala mu kooti awo njagala tutandikire kiki kyagenza obuzibu okusinzira gwe bwakiwulidde okusinzira nga bye nakirabye essaawa zino bye ntunulira Muhanji engeri gy'abadde akolamu ebintu bye Muhanji y'omu ku bayimbi abasinga okusasula ba artist kuba comedians era aba comedians yabawanika ebiseera biri nga kyali erugogo era night ye yakwata nnyo oluvannyuma gavumenti ndoza nemuteekako emisolo mingi ekintu ne kimutabukako kituufu era okuva lwe yava mu comedy store Muhanji mulabamu ka setback kubanga bw'obanga ovudde abantu ababeera abantu 4,000 n'ogenda mu kahoola ak'ebisatu kiba kitegeeza ebyenfuna byaddamuko emabega byaziringitana naye nga teriyo promoter asobola kutegekera bbanga lya myaka 5 ku 17 nga ye mubbi endongo teriyo muntu atayagala kusasula naye otegeka ekivuno kiteeka milioni 7 n'ofuna 3.5 kiba kitegeeza ki nti gubadde ogenda okuwa milioni 2 ogenda kumunnyonnyola akkiriza oba agaane baagaana kwe kugaana ogenda ku stage naye abamu abasinga abantu balamu bagenda ku stage ne bayimbira abawagizi baabwe era nze nvumirira omuntu yenna artist yenna ng'otuusa awantu promoter ogenda kumumagamaga nga bajjo tomulaba amyansizza nga balamu essaati agikyusizza ataddemu essaati endala nga tokyamulaba waliluseeko mu bulamu bwotegeseemu endongo tewaliwo yansinze kudduka mu ndongo waliwo kye baŋŋamba wali Masaka eyo n'omaliriza n'odduka n'obagamba oli ku kitanda nze ebintuuseeko mu ndongo ng'ensaze saagala bituuke ku muntu mulala yenna kubanga najjangako enkoofiira ebiseera nga tanaba kuntegeera naye enkoofiira nenjijjako nga abantu tebamanyi ate ne bajja ne bambuuza nti wayi abo omulabyeko nga babuuza nze kenyini bagamba ayisaawo baba bakagenda n'emyansa baba bakyali awo nga bali ku mulyango banninze nenyingira mu bbuutu y'emmotoka nakafulumira mu bbuutu z'emmotoka ekibiina za mirundi ngezi ennabugabo nakivubo ne mu lubiri awo nafulumiramuko mu bbuutu nga muba kutwalira ne Namboole nafulumirako ko mu ambulance mu kyepukulu bakingamba kakati nze ngenda nendaba abantu abalowooza nti promoter adduka ku ndongo mbabeera mubbi kituufu eri abayimbi abasinga tebalina bugumiikiriza naye ekyepukulu abantu bewafuna Abitex okumanya buli mulyaza amaanyi omusajja gwe kyekyakutwalira mu ambulance okufuna abantu kirala n'okufuna amagoba osobola okufuna abantu naye nga tebajjaamu ssente z'okoze eki ekyokufuna abantu kya bulijjo ne kamera abantu 100 ebalaga 10 ezi kakati abantu ne babeera wali ne bajubisa akikubye bakube Saalongo naye nga gwe check wazisayinize zigenda kubuuka zipaapaali teri ayagala kulyaza amanya artist nobeera mu business emyaka 15 bagoba bubbi kyovola banze ebigambo babinjogera ku byagana okunkola kati Muhanji obuzibu buvaawo Muhanji
mukulaba ekisooka Bebe Cool ye muntu awulira Bebe Cool mumanyi nnyo ng'omuntu amanyi ekigambo kuba Bebe Cool Gagameeru bikoze bitya yateekateeka ebivulu Bebe Cool promoter kakati kirabika omanyi kasita obwavu butandika okukusensera otandika n'okuluzinga enjogera n'enjogera etandika okukola ki okubula kakati ze nyina ekirowoozo Bebe Cool bamudisrespect nze akazungu katuufu ako katuufu Bebe Cool baatuuka awantu nga tewali ssente Bebe Cool ayimba nekirabika waliwo obutakkaanya Bebe Cool nga bemanyi comedy store essaawa zino eri mu kantu kaliko abantu 2-3 kakali watuukira okugamba nti agenda mu kkooti Muhanji yakozesezzaamukko olulimi lw'endowooza nti twabadde lutuufu nga lusiiga Bebe Cool enziro kakati nga Bebe Cool okugamba okugenda mu kkooti kati agende mu kkooti afune ki alabika ebigambo Muhanji byayogedde byakkakanyiza ku Bebe Cool okumusiga ekifaananyi ekibi eri abawagizi be nze nno ndowooza nti awe wali obuzibu naye ng'ekigambo ekituufu comedy store tekyakola ssente kyo kigambo ekituufu era ba artists endowooza Bebe Cool baaganya okukwatagana waliwo olulimi olwatagadde mu mbeera y'okukola ki y'okukkakanya artist ate nga ne artist naye alina okulwanirira bulandi ye okugamba sinze nabadde n'ensobi promota yabadde alina ki ensobi naye nga mbadde nsaba Bebe Cool bwe olaba vidiyo eno totawanagenda mu kkooti mbadde nkusaba togenda mu kkooti mutuule ng'abasajja Muhanji muntu waffe promota ate atadde kinene nnyo ku music industry kituufu asobola okuba nga teyalemereddwa mu bugenderevu bw'abanga olulimi lwaseeredde nze mbadde nsaba omusaasire music industry egende maaso kuba nkimanyi Bebe Cool bagenda mu kkooti biyinza okuba ebirala ate Bebe Cool bw'ogenda mu kkooti n'owawabira Muhanji bajja kulaba tebajja kulaba bulungi Bebe Cool jjayo omusango ogwo kintu nze ndaba ng'ekitono Bebe azekyemanyi Muhanji yakoze ensobi yagitegedde bwabanga yakulanze n'atuuka mu kifo nga ssente teziriiwo ekyo kiri nnomo kuba Muhanji tali mu bubbi ennaku zino ekkooti nga zifuuse kooti kuba abe omusajja ono akolaganya ebbanga ddene nnyo Bebe omu ku bantu benda basinga okuba nga baperforminga awo wennyini ku comedy store but this time round akasente kaba tekabaddewo of course oba olina Bebe Cool olulimi nze kyendaba olulimi lwatagadde Muhanji yakozesezaamu obusungu akkiriza agaane kubanga bw'otwitinga kubanga ali omu ku bantu abasinga okugoberera ku Twitter baateekayo yatwitinze tinali simanyi nti Bebe Cool abantu bamukyawa kyabadde beekito mu mbeera ekkakkanya Bebe Cool yabadde mutuufu okunyiiga naye mbadde nsaba eveeyo waggulu eyo awo wennyini nga tuli ku kkooti njagala era mu dakiika ntono nnyo nga ngendako mukuwummulamu ontwaleko waliwo ekkooti endala ewunya ya Nobert Events ne Full Figure nayo njagala tugiyitemuko Nobert agamba nti atwala Full Figure sima bamaze dde okufayiringa buli kimu naye atwala Full Figure tombuuzanga ku kikolimo ekyo waliwo abantu besoogerako ngani ekyo ekikazi sikyogerako kyafuka kikoli mu ggwanga muno naye ngenda kwogera ku Namukasa ayogera nnyo ebigambo Namukasa mpozi naye alina kkooti Namukasa nze vidiyo nze nasooka ogiweereza Jose Chameleone nawulira Chameleone mu kwogera kagamba nti abe yampeereza kubanga saagala nja Chameleone ali mu ssente zange best of Jose Chameleone nakivubo akuba hama ekisaawa kyakigaanidde alabeka yazimba kati wakola olugambo namugamba yagamba nti bamukutte kakati engeri gye mulinamu ssente mugasebo bino oli mukwate oba tolimukwate nankubira amangu ago n'agamba nti gyendi am alive and kicking nekirala njakuwabula bano abantu pulogulaamu z'olugambo ez'okwogera samwasamwa tezikyaliwo era pulogulaamu abantu abali basinga okwogera samwasamwa mu Uganda eyasooka abamu baali bamuyita Keezi era ebintu by'okuvuma byakoma ku Keezi ne munne bwe babakwata ne babasindika eruzira koolwo ne pulogulaamu ne bazikyusa n'obudde baali basusizza era Keezi yagenda okulaba nga olugambo lw'okukuba abantu n'okuvuma nga tebikyatambula n'amaliriza nga waŋŋanguse agenza okuyiiya obulamu emitala w'amayanja ekigambo ekituufu waliwo abantu abateeka damage ku mannya g'abantu nga basaana okugendako mu kaguli babasala enviiri nga bwe balaba Keezi bwe yafaanana ng'ali mu kaguli ne munne wakko yali ani bafaanana bubi nnyo bafaanana era nga gwe wali mu kaguli nga bwe nali mu kkomera sinza atanyirira alaba tekyasukka kaakati omukyalo oyo asobola okukola pulogulaamu ez'olugambo owulira bulungi naye nga talina nga pulogulaamu nga tutaddeeko bantu kuwaayiriza nakukonjera defamation okwogera ekintu kitali kituufu kalebule
kakati namukasa ekigambo ekituufu namukasa yeetaaga okusibwamuko Ate ate nga Kawala kanyumira ebintu byako bekaba nga tekagenze mu defamation ebigambo byako binyuma kalina olwali era ke Kawala kasobola okubeera mu programu z'olugambo n'onyumirwa essaawa zino ke kaliwula kuba nti tekanaba kubeera wantu watuufu kakolera bintu byake naye ne kagebeera ku platform emalayo ekyenda katono nnyo emalayo Kawala kalungi nnyo naye kejjemu ekigambo defamation bajja kumukwata bamusibasule emyezi 2 twalina wano Lady Pepper ne Kamunye nkulayirira amabanja n'abaana n'abazzukulu tebaligasasula olwebakwa teriyo omuntu akola pulogulamu ya lugambo bwe batakuwabira mu kooti bakuloga nze wakati kankubulire nze waliwo abantu nze waliwo abantu besitwala mu kooti nze mbawabira bakatonda wange kati kankubulira abantu abazze bakola olugambo abakolanga olugambo okuva mu biseera bya Kamunye mu biseera bya Lady Pepper ofuna bulungi njagala obambulire weegombaani saagala kumishulinga amanya kubanga tebalina waaka bajja kumbuukira kikinjera okugamba njagala ombulire sigenda kwogera kubanga bakwano bange njagala ombulire nti neegomba nnyo okukola pulogulamu y'olugambo tolaba gundi bafaanana njagala weegombaani mwaba bazze bakola pulogulamu z'olugambo batambula ebigatto byayabikayabika kakati kankubulire tebabawawaabira naye babakolimira kakati kankubulire teriyo ddogo lisinga katono nnyo teriyo ddogo lisinga kadima nanjogerako bwati kale eyo kale talina ddagala wali ogambyeko kale ku bantu abakola olugambo bangi nnyera mwe bali sagala bemboogere embeera yabwe eri etya toyinza kale ngendako mukuumulo omulungi awuliza namukasa muwamagezi yetondere Jose Chameleone naye lwaki alemezaamu Chameleone ofuna bulungi Jose Chameleone alina erinnya ery'okukuuma bw'omugamba ku mbeera gy'alimu kubanga Chameleone kigambibwa nti ayinza okuba nga yawukana ne mukazi we teriyo kintu kiruma kunsinga mukazi kukukyaba nga obadde okyamwagala n'agalizaako okufuna omuntu omulala n'omugamba ate mulwadde ate n'omuteekako ekintu ky'okumutyoboola namukasa bajja kuteeka mu kaguli bajja kuyamba omuntu oli baakusiba abaakuyamba naye omuntu ajja kukolimira akuloge obeera ofafagane n'ensi mbadde nkulayira mwegendereze okwetondera omuntu ng'omaze omuteekako damage ate nga weetonda mu neeto tugende mpolampola enneetonda ebalaata bannage osobola okukola olugambo terukosa muntu omanyi lwaki njagala nnyo amooti asobola okujja nakkubamu olwali nga terikuteekako damage ofuna bulungi era kiika ziryana mubire tosobola kubeera awo mu bulamu bwo ofuna bulungi nga gwe oliwo okunyiiza bunyiiza abantu n'ofuna emirembe noonyiza abantu okuva ku Mande mpaka ku Lwokubiri abantu abakyasinze okukola pulogulamu z'olugambo be bano bamanga mu Uganda wano twalina omwami bamuyitanga yakulanga ku Radio Simba bamuyitanga Mulindwa bamuyitanga Mulindwa oyinza okuba nga wali okyali mukyalo nga tewamutegeera mwaka kyogo kaakati yabeeranga ku Radio Simba ng'osobola okumugulira emmere mpaka enkadde n'agirya ne mubongako obage ogenda ojjukira ebiseera bya radio zaalinga ntono ogenda okuwulira nga kyakukola ng'emmere gye wamugulidde mwe yasinzidde okufuna amaanyi n'alyoka akusensebula nogati bannaye n'abantu bangeri ki yamaliriza awaŋŋanguse ali Bulaaya awulira bulungi twalina awo mu biseera ebyo ne tujje waliwo omwami yabeeranga mu Lady Pepper era bagamba mbu yali muganda wa Kasuku nakati mwali bamuyita Jingo yakeeranga enkya enjala n'emuluma ebiseera ebyo abayimbi abalingawo ab'amaanyi balinga ba Eagles abo yateeka kyeyakolanga abo ng'akeera ku matenda ba Chameleone awo batutumukira ng'akeera bukeezi n'agamba nina amawulire agali wano olina wafunisa omuwala olubuto n'otamulabirira jjukira ebiseera ebyo oli n'alyoka adduka emisinde oli waliwa nasooka muwayo 5 eyo soyi n'agisirikira naye nga mpange bupanzi aba ali awo ng'obavuvu mulumye ndiko oyo Jingo n'abalala bamufaanana n'akubira mayinja baŋŋamba wayagala omuwala bw'ati n'omubba n'omubba
biri bitya jjukira ebiseera ebyo nga bamala kukubako omutwe mu Red Pepper mu Kamunye nti bwana gundi yakwata omwana. Abantu b'omu kyalo eri ewaffe mu kyalo bo bamanyi nti bire ekifulumira mu mawulire kiba kituufu. Olaba nakati mulembe gwagunjuka olina bayogera boogeze nti kigambibwa nti Kadima yakubye omuntu oluyi abantu basanga batudde nga beefudde abamanyi ensonga. Kadima yayogedde nti gundi wakola ABCD. Red Pepper abasajja abo ne bateeka abantu ku nninga. Ne Kasuku yaliko. Ne Kasuku lwakuba nti yabivaamu mangu. Baabonyaabonya abantu. Kasuku waliwo yamunoonyako ko yali muyimbi. Yamunoonyako ng'alina ejjambiya. Agala kumutema? Yali agenda mutemera lugogo. Yali akatuukawo bw'ati nga Kasuku avuddewo. Ng'amutaddeko damage nga n'amaka ge gagenda kusaabulukuka gagenda lwa bigambo bya Kasuku. Yagenda n'ejjambiya ng'asazeewo afe naye. Yatuuka e Lugogo nga yakavaawo eddakiika 5. Onfuna bulungi? Abantu omwami ono bamita Jingo waali naye tebaamuwawaabira mu kkooti. Kigambo kituufu alinga eyaguddalu. Muvubuka munyirivu nga ggwe. Baamuwaabira wa Katonda? Baamuloga abaamukolimira ne bamukolimira. Atambula alaba abantu ne yeekweka bw'ati. Alaba buli muntu alaba yamunyiiza. Atambula bw'ati atambula yeekweka. Ebikolimo gyebiri. Oyo si wakubiri? Wakubiri. Owulira? Waliwo omwami omulala pulogulaamu nze pulogulaamu eyo bagita talk and talk. Kati omuntu ng'ono nalaba n'omuggyako naddamu naako. Teeka mu do not disturb. Nabitaddemu nekakuyita ku WhatsApp. Owulira? Waliyo omwami pulogulaamu ya talk and talk. Kuliko Eddie Jenkins ne Kasuku yennyini. Kuku. Eriyo omwana wasobola okugamba taata njagala mbeere nga Kasuku. Amini Akasuku ye kyali mwana muto sawa ina asobola okutereeza. Njala kubanga Eddie Sendi. Ne Eddie naye si mukulu. Eddie naye si mukulu ali awo. Siri ku myaka. Eriyo omuntu asobola okujja onaga daddy taata njagala mbeere nga Sendi. Sendi kaddiwa. Taata njagala kubaira nga Linda kono munene yani. Jenkins. Yono Jenkins omunene. Jenkins. Taata njagala mbeere nga Jenkins. Mbeera ku leediyo nga nkola olugambo kuba serebu. Ddala amazima ga Katonda muggulu ng'otegeera bulungi gy'ali. Abaana gye bali abaana. Era bye baali bakola bye banga ddala byali birungi. Lwaki pulogulaamu yavaako? Nze bampa Saida Kalooli oyo mulaba. Teri muntu atamanyira ku Saida Kalooli. Saida Kalooli manyi ebintu bigenda ne byeyitinganya ne bijjira mu budde bwe bumu. Nagenda ne nkola Saida Kalooli oyo n'ansala. Kati bwe yansala nagenda bava Hoima Masindi nga yonna nsala. Kati ne tugenda Embaale ate abantu ne babeera bangi ate nga sho ngitunze. Ne bakwata ssente z'ekyuma ebyo bye nkugamba abayimbi abanene abafuna ettutumu abayimbi abato abafuna ettutumu ne bakola amalala. Ate be mamala okugwa ate ne bayiga empisa. Saida Kalooli kiyali yayita kisuubira. Yali bamuzaala wali Bukoba n'afuna oluyi n'akuba megayiti n'etambula kabuna mawanga nga yo okugenda wanchekekya nk'ebinyoba Salome yali megayiti ya East Africa. Kakati n'aba nga tamanyi ekigambo kye bayita manager era manager we ng'amugamba nga tabimanyi. Yesiro omubirako ssente wano ng'azitwala mu briefcase. Kakati bwe twava eyo twali twakkanya lwali $10 ebiseera byali $1,800,000. Hoime tusaze twamuwako haafu. Masinde atusaze ntumwako haafu. Tumugamba tukyalina sho nnyingi tujja kukuwa ki mu maaso. Kati bwe twatuuka Embaale sho tali ngitunze. Sho eyo abantu baali bangi nnyo tekibangawo. Ne bakwata ssente ne bazimuwa. Ne bamwongeramu n'endala. N'amagoba. N'abagamba munyongera mahera mufunye abantu bangi muno. Kakati n'ava ku ndagano $1,000,000 ze $10,000 alufunye. Naye olw'okuba nti kyeyali tasuubira kale n'obuntu bulamuti yabulina. N'agenda ku stage n'agamba ze singenda kuyimba Architect ansasudde amayera gange abantu b'Embaale obawulira ebyo. Shobe enyuma balwana
betanyuma era balwana kati mwakola mutya olutalo ne bakasuka ecupa yava ku stage omwana yaferina ku ecupa zesaaliyo kubanze national ordinary gituuse stage ecupa nefuka ecupa ne balwana Saida Karoli n'agenda mu mawulire okumala omwezi mulamba yayimbawo ate yayimba ne bamwone ssente n'akola amalala n'agamba nti Abitex genda kuyimba Abitex ampada amahera ge gaki ne ssente kaakati abasajja ne baleka banvuma Abitex yabba Saida n'amuloga ate jjukira boogera ebigambo nga nange yale ebiseera ebyo gakyenkola abasajja banvuma bano batikitoko abasajja ba TikTok banvuma beita bani abo toka embwa ya sendi yanvuma n'oyo omusajja omunene oyo yani oyo munene Jenkins toka ntoko ngeruddewo embwa ezo zanvuma basi twaka baby waliwo omulala yali nva nnungi nga ali ku CBS naye n'akuwa nga nze emboozi ate jjukira nabeeranga mu front page ya Bukedde nze neggalirako mu nnyumba omwaka mulamba nga sirina wempita naye abasajja bano omusajja ekivulu kinsaze oba okyali awo nga rediyo ekuliko oba okyali awo nga TV ekuliko abasajja abo batadde damage ku mannya g'abantu era sirowooza nti balina emikisa mu bintu byabwe bakola baali badde b'amaanyi nnyo okusinga be bali naye ebikolimo ebibeetoolodde ebyo bingi kakati abo ntoko balaba abo waliwo akasajja kagenda Bulaaya bakayita ani Mukasani bakayita Yibula Mukasa Yibulake akasajja ako kateeka damage ku bantu akasajja ako kansubye nti ku kyeyo gyali alina emirembe njagala ombuulire abantu bosobola okwegoma ntono akola olugambo ng'avuma abantu ali obulungi gosobola okwesiimisa tuli wamu betwavaawo ne wabaawo omusajja bamuyitanga yeeyitanga omunene w'ekibuga oba akyali munene Simon munene w'ekibuga obunene bumuli luddawa Simon munene wa kibuga nti banene mu industry banene mu industry siyo naye agenda okubuuza ku president n'atamulaba ebisibimanyabe yali agenda omubongako naye muganda wange olunaku lweyita omunene kamera ziri ready tudde ku mpewo za radio Becky yali ayogera ku mbeera Abitex nze nkyasinza okukola oluyimba olukyasinza okutrendinga mu myaka nga 10 nga lulimu message ng'ate message etuukira ku muntu omutuufu era mu byafaayo bya Chris Evans Kaweesi talufunangayo olwa Serena Butter bikalubye baluyita bikalubye olwo oluyimba bw'otunulira ku YouTube lulimu millions 7 eza views 7 million views era lwe luyimba mu byafaayo bya Chris Evans olukyasinze okutambula era biseera ebyo nali naye twali tutambula bulungi nnyo naye abo abayimbi abatakkiriza mu management kyova olaba babeera bayimbi nga balungi naye ate ng'obalabanga ababeera ba upcoming buli kadde naye nga tebabeera ba upcoming baba balakinga promota walina okubajja ate abongere ewalala olwo oluyimba si lubi kubanga lwajjira mu message lwagira mu message y'omuntu omutuufu sirubi naye lwakuba eri nvuddeyo gye tubadde abe batugobera ku TikTok Abitex Squad bagenda kunoonya Abitex promotion TikTok obeere ng'omufollowinga obeere ng'otulaba live wano ku Beat FM ekintu ky'omuziki ekisinga njagala tugendeko leero ngenda kutwalamuko studio nansonyiwa ne tujja banga tutambulirawo njagala ompiseeko wa Betty Mpologoma ne Phoebe Nassolo kuba obaddewo nnyo mu bulamu bw'abantu bano ababiri obalaba bwe batambula bayimbye obalaba n'ebirala bingi nnyo Phoebe yasibwa gye buvuddeko mbu yabbe kumpanya ente za maama waabwe yabbe enva of course yabba mbizi yabba nte yabbakaawo so kati beeyogerera ebisongovu ennaku zino Phoebe naye yavuddeyo nazza omuliro n'atunyonnyola nga bwe yaleeta Betty Mpologoma mu kibuga wano amututtemu eboniizi amututte luddawa ate ye yamuleeta n'amugobyayo kitegeeza kubba nti obuzibu buvaawa kakati nze kyemmanyi ku Phoebe Nassolo Phoebe Nassolo bagamba bazaalibwa mu maka amanaddiini ne Betty Mpologoma naye muganda we baawula nnyabwe ne kitaabwe oba nnyabwe y'omu I think the same mother
same mother same father kakati Baluganda omuntu watuukira okuteeka mu kkomera nga muganda we kiba kinennemukko osobola okubeera n'omwana awaka omanyi maama ye muntu atasobola kusiba mwana we maama tebavaamu bamaama naye taata asobola n'okwegatta ku muyiggo n'ayigga omwana we ng'afuukidde ekizibu ku kyalo bamusibe bamukube kibooko oba bamusibe naye babanga yabbye ente Feibe Nassolo baba yabbye ente nga bikigambibwa babanga Feibe yabbye ente kakati Feibe oyo ekisooka bava mu gundi y'abanaddiini family ate yayiga okunywa amakenge Feibe Nassolo amanyi okunywa akenge ne yeerabira n'amannya ge amanyi okunywa akenge ate ovanga ku muntu ekintu okukuwasa kuba kigambibwa nti Betty Mpologoma akenge kamuwasa Feibe oba Betty Mpologoma Feibe Nassolo kakati essaawa beetuuka ey'okunoonya akenge nga tokalaba ekikubeera mu maaso osobola okukitunda kakati bwe kiba nga ddala kituufu yatunze ente enva babanga yabbye enva Feibe Nassolo abawuliriza kambakubiremu kayimba wano katini aka Feibe muwulire talent muyimbi mulungi mu bakyala bali bamanyi okuyimba oba bamanyi okuyimba tewali abuusabuusa talent ye yali muyimbi mulungi nnyo naye ebiseera ebisinga talent waliwo omuze ogusobola okutta talent yo ebiseera ebisinga ba artist abalungi emyenge gitta talent zaabwe emyenge omwenge sigala enjaga n'ebiragalagala oba oli awo n'empisa embi waliwo abalala abayimbi bangi nnyo saala ku mentioninga amanya gaabwe nga tanywa mwenge talina kitamiiza kyonna naye nga balina obwaroganse n'empisa embi nga weebale ennyimba baziina naye nga bapromota tebabateeka ku bipande kakati Feibe Nassolo babanga yabbye enva babanga yabbye ente negatonanga ni mama we yamuwa kigambibwa nega mama we yagimuwa kakati abakyala bamaama abaana abawala batera okukkanya ne baani ne bamaama baabwe kakati Feibe Nassolo Betty Mpologoma alimuko ku buntu bulamu baba nga asobola okukwata muganda we n'amusiba kiba kitegeeza bakkanyiza neki ne maama ekigambo ekituufu Feibe Nassolo aba yabbye ente ekyo obanga yakumpanyiza babanga yakumpanyiza ente eyo kya buswavu era kibanga ddala bamutute ku poliisi bamuteekeyo bamusibe oba oli awaddemu empiso waliwo abantu abamu nga ekkomera lye libagunjula nga batamala kutuuka mu kkomera tatereera abajagamba nti kya bulijjo naye nga babanga Feibe yabbye ente kya bulabe nnyo kya buswavu naye yeekubeko mu mutima yeetereeze bwe nga bamusibye baali musibyemu kkono ndowooza bamusibira avudde n'omwenge gwamwamuse kubanga kyemmanyi yagenza okubba ente nga ayiyeemu akenge kya buswavu nnyo ente togibba wekka Feibe Nassolo aba yabbye ente ate okubanga bwali yaliko ne ttiimu Feibe Nassolo aba yabbye ente abe kituufu ezempisa ente yagitwalidde ku pickup yagoba ngobe simanyi kyabulabe nnyo naye ekyo babanga bamusibye bamusibe kubanga Feibe Nassolo alabika akenge kamuwasa ne kamuwamba kati sente zakenge oba oli awo bezaabuze nasala wa bbente kyabulabe Feibe weetereeze obadde eggulu mama Asuna Ben yafuulibwa mama Asuna Ben yannuma nnyo bambi alabika yafiirwa mukwano gwe kyabulabe nnyo mu bulamu mu nsi nze ekintu ekyasinze okunnuma ne benkola ssente kyovola nkola ssente nga ngayaala olunaku omuntu omutuufu alina okujja ku ssente zo atera kubeera maama ne taata kituufu afuna bulungi naddala maama naye olunaku lw'olikera ku makya nga tokyamulaba obanga abaddewo ng'akukubira essimu n'akugamba omutabani amafuta gaweddewo n'olyoka omuddamu naye maama amafuta munywe naye olunaku lwali kuva mu maaso n'ojjukira nti yakubirako essimu n'ogana ogikwata lw'olimanya nti omuzadde tebamujuza ng'akyaliwo ate omuzadde ebiseera ebisinga maama yatera okubeera mukwano gw'omuntu asingayo abalala bonna basobola okuvaamu
naye abantu abatasobola kuvaamu ebiseera ebisinga atera kubeera maama naawe kenyininyini tosobola kwevaamu be bantu ababiri abatasobola kuva mu muntu osobola okusanga taata nga yawasibwa ekikazi nekimuloga n'abeera awo nga tafa ku baana be n'akyukira ddala ng'ali awo n'agamba ate oba mami agayogedde n'agoba n'abaana be waka nga bamusaayiga olwokuba afunye omukazi amuluzi ng'asiriwadde naye maama ebiseera ebisinga yabeera mukwano gwo asinga nze olaba abakadde bange baava mu bulamu nga tebeeyagadde kinnuma neŋŋamba ŋŋenda bano abantu abatwetoolodde abakuwaana nga tufunye ssente abo bonna baba tebakwagala baba bakwetagako ssente zo naye ekitalo nnyo ekya maama wa Ssuuna kitalo nnyo nadde nyina okuziika lwakuba nabadde bunaayira kitalo nnyo awo wennyini mu kuziika Ssuuna avaayo n'ayogera ebigambo byali bingi nnyo nsonga za Namboole tumaze ebbanga nga tuzoogerako nnyingi nnyo wano zattukira ddala this time round Kamoga Properties n'agamba nti tagenda zikomyawo ziraba bulabi nga bwaziraba omanyi Ssuuna yaloopa Kamoga ewa maama we n'amugamba nti maama bw'otuuka mu ggulu eyo towummula wotuuke statement gy'osooka okukolera Katonda mugambe nti waliyo ku nsi omusajja amuyita Kamoga Properties ono mu kutawaanya mutabani wo bitooke byebigwa yegase n'akayiringu abamu bakinterpretinga nti era agamba mukyala we Nambwayo awo wennyini Kamoga Properties yatutte Ssuuna Ben mu kooti ayagala amuliyirire olw'okwonoona erinnya lye n'ebirala bingi nnyo so nga n'abantu bamu bagamba nti there is something behind this whole situation bagamba nti waliwo ekiri emabega wa bino Nambwayo tosobola kuvayo claiminga bintu nga tabiinaamu mukono n'ebirala bingi nnyo obadde ogoberera embeera eno nja kutandikira awo ekisookera ddala ngenda kwogera ku bakyala abasajja mwenna buli lwoba ng'owasa omukyala abakyala b'omulembe guno bayinooneka abakyala b'omulembe guno basuubuzi abakyala b'omulembe guno ajja mu bufumbo nga talina laavu naye ng'azze kubala bintu n'akuzaalamu omwana asooka n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna naye nga laavu yo tagirina ng'abasajja bayagala bali naye nga gwe yajja alina kyakubalako ebiseera ebisinga bye babala bigaana bugaanyi ne batomera naye abakyala b'ennaku zino ebitundu 7 ku 100 tebakyayina laavu bajja babala bintu ate mu bulamu naddala ffe abasajja abasinga obungi naawe atanaba kutomera saba Mukama Katonda oleme kutomera mu bulamu buli muntu abasajja abamu abasinga obungi mu bulamu buli muntu abeerayokko n'omugwanyu ogukufuukira ekizibu Ssuuna Ben yagambye akayiringu yes kaakati mu bulamu omuntu abeerayo n'omukazi nyewejjusa olunaku lwewava awaka n'ofuluma n'omusinkana ebigere byantunda kaakati nyina oluyimba lwafulumakokko era abakyala abo boolaba bajja mu bulamu bw'omuntu ng'azze kubala bizinesi n'agamba oyo kasi tamufunamu omwana mba ntutte buli kimu era oluyimba oluyita tukombooza lufuluma wiiki ejja lulwo nsiri wange simuteeka mu ntalo muyimbi wange oluyimbi lugenda kuyimbibwa Pedro Matovu nagenza okulaba nga embeera abasajja gye bayitamu n'abakazi tujja bakolera kuba n'abakazi nabo akeera kumakya n'azaala mu musajja omwana neyejjusa olunaku lyamuzaalamu omwana ate nga takyamuzaayo naye abakazi babonyaabonyeza nnyo abasajja ava awaka nze omanyi lwaki sisobola kuwasa mukazi teriyo kintu kinyiiza mu bulamu omukazi okujja ebiseera ebisinga abakazi bafuna buli kimu ku mukeeka okumukwana luba lutalo ne beeganya nga akalombolombo kaabwe ate bakkiriza n'akufukira ekizibu n'otuuka ekiseera okubanga oyagala okiveemu n'alyoka akulemerako ate omukazi gw'otayagadde tebyefunisiza mbuto woowe n'afuna olubuto n'omutwala mu DNA n'ogenda ng'osabirira n'okuba akabonero omwana aleme kubeera wuwo olw'empisa embi z'abaalina jjukira oba tebamulinaako laavu oluusi bibeera bya jasiti n'otuula ng'osabirira
omwana aleme kubeerawo omwana aleme kubeerawo mugenda okuva ebitundu 9 ku buli 9 n'obutundutundu 9 ng'omwana wo n'olyoka ofuna ekizibu eky'olubeerera mu bulamu bwo nga tekikyavaawo ate n'akuzalira omwana nga omwagala ebiseera ebisinga n'abaana tubakyawa olw'empisa z'abanyaabwe osobola okuba ng'oyagala omwana naye empisa za nnyina ne zimukukyaya abasajja abasinga nga 7 ku 10 njagala munoonya akayimba ko bakayita tukombooza mu bulamu teriyo muntu atalina ekizibu kagenda kufuluma olinga omusango agusalira kugamba bwe nti mu bulamu kugambye mu bulamu buli muntu ayinayo akayiringu ke newejjusa olunaku lwe wamusanga n'ekifaale tosobola kukyerabira newejjusa olunaku lwe wafuluma mu nnyumba n'omusinkana n'akufuukira ekizibu ng'ate oyinako akakwate akatagenda kuvaawo ak'omwana najja mu bulamu bwo nga buli lwovaawo omusanyusa ofuna bulungi osanyusa omukazi ng'obeera mu buzibu n'omuwa ssente ng'okimanyi nti abakazi abasinga babanga abali ku mulimu buli ssente z'omulekera okimanyi nti abakazi balina amayumba gaabwe bali nga ssente z'omulekera kwafissa n'azimba ennyumba ewabe waka ne mukeera ku makya okwawukana n'alyoka agamba nti mwawula mu bintu twawula bintu nga bwe kiri ssaawa zino ku Ssuuna Ben kakati oyo omukyala simuyisa mu maaso oyo muwala ssente yazijja luddawa ezituuse okumwawuza ebintu ne Ssuuna Ben yaliwo nnyo mu bulamu bwe obulamu bwe butya n'akola ki n'atambula nnyo naye ne bazimba bonna n'azimba kye amawulire ng'afuna emitwalo 25 Ssuuna tumuwa mu nkuuka tubawa myonizi 6-7 akuba ekivulu oyo golaba bakuba ekivulu myonizi 10 nenoleeta newezaaza akaana noyagala otwale ebintu by'omusajja kakati nze nkubuulira n'akaana ojjula okagwa mu bulago okatuge omuwone anti omukazi omutamwa otamwa omukazi gwe ng'oyagala omwana kati oyo omukazi oyo omuwala omulaba oyo simanyi ani oyo nambwayi obulamu bwabwe ekyo nkikugambidde wano ne looya atunda amataka omulaba atunda amataka yani eyaloopye Haji Kamoga mu byafaayo bye kaaliya ye ey'okutunda amataka kujjako ng'akyusiza amannya n'ateekako ne masiki kooti y'abantu yagumusalidde asobola okugenda mu kooti n'agusinga naye kooti y'abantu yatudde neesalira omusango Nambwayi ne property master bamuyitaani Kamoga kyangu nnyo gwe ngenda kumuwa amagezi Nambwayi okyayina obulamu buli waliko Sire Queen bw'obanga Ssuuna Ben alemezaamu kubanga ebiseera ebisinga n'obonaamuwangula ne mugabana ebintu ebyo anti nze ennyumba ogiraba omukazi ng'azze nga Nambwayi agannyabo nsobola okugikuba nendeeta breakdown n'egikuba n'egisenyawo nekkawansi kakati nze omuntu okunziba kakati ekyo nkikugamba nze omuntu akozesa olukujjukujja okunziba nkozesa ffenna tubifiirwa eyo emmoto ennyumba ngireeta nendeeta breakdown n'egikuba wansi ne tubifiirwa Ssuuna muwa amagezi gemuwa alina kulwana masajja ekisooka kansube nti yava dda mu DNA nsuubira nti mukimanyi bulungi nnyo nze Mr. DNA wano walukagga mumanyi wa malala nnyo namugamba twala omwana oyo gosinga okwagala n'agaana okukiwuliriza era nakyogera nakimugambira makindi n'atambula nakkirira naye tuba nga tetukyayogera yagenda okukiraba nemugamba nze abaana nakebedde 9 nga bonna si bange n'atwala abaana puresa n'emusukkako n'asooka kuba oluyimba ndaga butonde konseti gyesembayo bigambo byange bibanga ebyekisirusiru naye bimanyi okubatuula ku myoyo byagamba naye aba nesibyekola kisitwala omwana mu DNA abaana ne bavaayo abasoba mu 6 nga siki ekisooka mu bulamu abasajja batomera n'abakazi batomera tutomera n'abakazi nabo oluusi bakola ki batomera bakizuula nti omwana uwe akitwale nti yatomera awulira
kuba nze Nambwayi nkamanyi Kasere Queen Kayaayi tuwesibanga ku muntu mutuule mugambe zikankwate millions 15 oba 2 nzikuwe ogende okyusa obulamu ogende bibyo naye tobeeranga n'omusajja nga temweyagala nga tumufunira mu mirembe. Musajja asobola okumufumita ekiso n'amu. Alex wetu tugezaako kubanga